Tino wano Kenya wetuuse. Abo bannakenya we batuuse naye nolowooza ki ekibatta? Baagala gavumenti yaabwe eya Kenya erangirire egambe nti Ebola teriiyo. Ebola taliiyo. Bo kye baagala kyokka okuwulira y'ensonga lwaki batabusa okutuuka wano. Baagala kimu gavumenti y'e Kenya erangirire nti Ebola taliiyo. Yes, Kenya bo we batwe basazeewo babiganye. Bagambye tebagenda kukkiriza gavumenti yaabwe kubasiruwalirako. Oli ku UG Update TV osinzidde okuba ng'otuwuliriza gwenna agala otweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Kakati lwaki Abannakenya baganye ekintu ekyo? Ye lwaki gavumenti byebuuzo by'olina okutandika okwebuuza. Lwaki gavumenti eza Africa zo zigenda mu maaso n'okubeera nga zikayanira okubeera n'ekirwadde ky'Ebola? Kati nno wano ojja okusekera ennyo. Gavumenti za Africa ziremeddeko zikireyiminga. Naali mu mawanga ageesudde ebbanga ku Democratic Republic of Congo nago gali eri gacomplaininga nti gakireyiminga nti ekirwadde bakiyina. Kiki ekituusa gavumenti ezandibadde zigenda mu maaso n'okubeera nga zeesambajja nga zigenda mu maaso n'okwewala ebirinkinga nti ekirwadde ky'Ebola gyekiri? Gavumenti zandibadde zikyewala era nga bayidistansinga okuva eri ekirwadde kino nga bagamba affe temutusibaako matugambuzi enewaffe ekirwadde ky'Ebola tekinnajjayo. Lwaki gavumenti gitunuulira nnyo ebintu ebiva mu buyambi kyokka ne balekerera ebyo ebyandivudde mu byabwe? Kubanga ensi eggwanga ng'erimu ekirwadde ky'Ebola ng'emaze okukakasibwa nti mwekiri efiirwa ebintu wano bino wammanga bye ngenda okubeera nga nkugamba ngenda kuba nga mbikusomeramu. Kyokka bo bavuddeyo bakomplaininga, amawanga gatandise okukaayana gagamba naffe ekirwadde twakifunye kyatuuse dda ewaffe. Kati golowooza lwaki bagenda mu maaso n'okukaayanira ekirwadde kino eky'Ebola? Eno pandemic nnamba bali mu gikaayanira. Gavumenti zigenda maaso n'okuteeka bannansi baazo ku nninga, babateeka mu lockdown mu karantines, babakugira ebintu ebimu nga babagamba nti ekirwadde kyasaasaanye dda, n'abakiwulirako obuwulizi bagamba bannange neno kyatuuse. Kakati bye bino by'osaanidde okubeera ng'omanya nti okuva ekirwadde kino ekyabalukawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, eryo eggwanga libonyebonye n'ebizibu, liriri mbayeekera ate n'endwadde be baana baliwo mu ggwanga eryo. Kakati nno aba African nations ne regional boards bagenda mu maaso n'okumanaginga era nga bagenda mu maaso n'okuactivatinga okurespondinga ku plan ezirikwayalinga ku sente eziteeberezebwa okubeera nga zigenda kubeera nga ziweebwa amawanga ago. Agatawaanyizibwa ekirwadde kya COVID, ekirwadde kya Ebola. Sente eziteeberezebwa ezireetedde ne gavumenti ezitannalabako ku kirwadde ky'Ebola claiminga nti ekirwadde naffe waffe kyatuuse. Olowooza ze sente mmeka? Obadde obuuza ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okikayanira. Kati ensonga ze zino nti omuddidi oguteereddwako ogenda okuyamba amawanga agatawaanyizibwa ekirwadde eky'Ebola sente empitirivu. Gavumenti zaffe ate zamanyira okubeera zi parasite, ekyo nze naawe tukimanyi bulungi. Kati so ate tebayinza kuleka opportunity eno ku sayidi yaabwe. Olaba ne Uganda tugenda mu maaso n'okubeera nga tukomplaininga nti ekirwadde bannanga ate ekiri eno kirala nnyo. Ate siffe abali ku mulirwano gwa Democratic Republic of Congo agubuza asala. Miliyoni 319 eza dola, $319 million ze zigenda okombatinga ku kirwadde ekyabalukawo okuva mu bundi bujjo mu Republican of DRC Congo n'eggwanga erya Uganda. Kati bano amawanga amalala mbu gasaasaanyizibwamu ekirwadde ekyo
nabo bali ku ssente ezo. Zino ze bridges ezisuubiziddwa eziyinza okwaproachingibwa miliyoni 5 eza $. Miliyoni 5 naye nga zijja kumala zestablishinge zibeere mu around miliyoni eza $. Zino zenjogerako 2.9 paka ku miliyoni 3 de sente eziteeberezebwa ezigenda okuva mu donors abagabirizi ab'obuyambi bayambeko ku pandemic eno egenda mu maaso. Pandemic eno kigambibwa yatandikira mu mawanga 2 mu bundi bujjo egabanwa DRC ne Uganda, era Uganda bebali ku mwanjo, bebali ku front line kubagenda okubanga bali receiving akasente ako. Era Minister of Health kimanyi bali omunsi kati musanyufu nnyo asambira mabeganga jjanzi kubanga saa yonna akasente bakatunuulidde dda. Waliwo gwe nagamba omu nga tusasula requirements ez'essomero nti abazadde abalina abaana batandika mwandibadde musasulako kitono oba musasuleko uniform tuition musooke mumuleke olw'ensonga nti akasente akateereddwako ku kirwadde kino kasava akagenda okubanga akava mu badonors nga kagamanyizibwa amawanga ganaabeera nga gateeberezebwa okubeera nga galimu ekirwadde kino bagenda bawa ku buyambi. Kakati buli ggwanga ligenda maaso n'okukiraiminga banange neno kyatuuse. Era kyolaba William Ruto bannakenya bali gumite bamukola bubi nnyo. Jjukira nti bakakwata keesi eziri empute ku saidi zaabwe nga bagenda maaso n'okuziika keesi eziri empute nga bagamba muzirimu abalwadde b'Ebola. Ekyo kyazuuse. Bagenda maaso n'okubalabisa gwe mukwano gwange ali eyo mu DRC ewagambibwa nti kino ekirwadde gye kisibuka. Nakulaze ka vidiyo eggulo nga bagenda maaso n'okutwalaganya bano abasawo simanyi bano banziika abagenda maaso n'okuziika abalwadde abafudde obulwadde buno obwa Ebola. Bakigenzo kizuula ng'omulwadde gwe bazze ku kyalo baba balina omukomyawo muziika erya ku kyalo ekyo naye nga balwadde naye nga abasawo bamuziika kati bagenze okwagala okumanya okebera keesi gye bagenda oziika batuuze nga temulimu kirimu ne bagamba yii omulwadde waffe yalazeewa ne baagala ate okumanya ebifa ku mulwadde nga baagala omulabako. Abasawo abadde baziika kye baakoze kwe kuteekako kakola atondeka nnyuma ng'ebintu bibatabuseeko naye kiteebereza nti omu ku bo teyalutonze newankubadde abalala badduse. Nkiwa ka vidiyo ako akatambi ako nakakuwaddeko dda okulaga ekyabadde mu Democratic Republic of Congo. Akatambi nakabalaze ebigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Kaakati weegutyo weeguli ne mu ggwanga erya Kenya bakizudde nga gavumenti zaabwe zigenda maaso n'okubasirwalirako olw'okubanga batagetinga akasente bagende maaso n'okubanga bakuba bannansi obwavu singa sente ezo nno ziba zitraktinga ne ziyambako bannansi ne babakole babaddizaayo. Tugenda ateekawo nno enkola nno era okwekalakaasa okujja mu maaso nze kambabuulire bino gavumenti yaffe okubanga yeefunamu neewa administration baabwe ne bakusa embuto zaabwe nga bannansi tetulina we tufuniramu nga ate ffe ababeera ku buzibu ffe abateebwa ku nninga. Twagala gavumenti eyise etteeka era singa tufuna bannanga omubaka mu paliamenti agenda maaso n'okwogera ku kintu ekyo. Gavumenti eyise etteeka buli munnansi abeere akawunti mu bbanka. Akawunti eyo ejja kuyambako nnyo okuzibinkiriza ebyama obutafuluma mu badonors bano kubanga badonors nga bakitegeera kye ngenda okwogera bayinza obutaddamu kufujjirira mawanga gano ssente. Gavumenti esente ezo ezibazizze bannansi obutagitawaanya nnyo balina okusala amagezi gano wammanga ng'akasente akatisi bwe bakafuna bannansi babaddizaayo ku akawunti kasente buli muntu n'abaako kyaganyulwamu. Tugamba nti sente bazayingidde naye munnansi zaatuyambye. Gavumenti egenda maaso n'okubba akasente tetenkanya naye tetenkanya wamu ne bannansi baganyulwamu neetalya yokka. Ne gavumenti mugenda ne musaawo enkola ez'okwattractinga akasente bannansi balina kibakolera kyokka ate ne mutandika okujeeza bannansi mwekka abanyumirwa akasente kano ffe tetukalaba nako n'ebirwadde boogera tubiraba nako. Sente za covid ezaakuŋŋaanyizibwa mwe waliwo yazirabako tewali. Kati akasente kangi katandise oteeka eggwanga ku bunkenke mpulira amasomero gagenda kuggalwa
mbw ate bizinesi zino temugiriza transport means zino zigenda kukola weziti kwegamba bannansi basooka baluma obwavu nga bo bali batakula mbuto zaabwe bakufu gwe tunulira ensimbi nga we mbikusomeddemu byonna kakati nno abagenzi maaso n'okontributinga okusinziira ku location so sente zino zezigenda okuva tugambye estimation eri miliyoni 5.319 eziyinza okuba nga ziva mbadoona eza ddoola zisooka ezisensera amawanga ngina kubanga n'amawanga nkubenyeramenyeramu wano okusinziira ku funding zigenda kuba nga zichanolingibwa okusinziira ku international banks Global Health Alliance saako ne direct continental support sente wezi zigenda okuba nga ziyita wuliriza nagambye dde oli ku Yugi Updates TV kusinziira okuba nga otuuliriza gwe mukwano gwange ali eyo tuli kasente aka covid nti abanakenya bo babiganye bagambye aka Ebola abanakenya babiganye bagete bagenda kubanga basiriwazibwako era bakedde kuteera naali ku bizimbe ku masomero buli bamu bwe basobodde ofuna obusobozi obutuukawo kati nkugambye nti sente zino zigenda okubanga zibaweebwa ezituusiza gavumenti zaffe okututunda ffe bannansi basobole okubanga beetwalira kasente ako zigenda kubanga zichanolingibwa okuyita mu international banks Global Health Alliances saako ne direct continent support muno mwe muli World Bank emaze okubanga eprovinga miliyoni 220.6 miliyoni eza ddoola eziri mu grants okweexpandinga violence egenda maaso mu lab okubeera nga bagenda maaso n'okunoonyereza ku kirwadde kino saako n'okubanga bateekawo health workforce mu zones ezigenze maaso n'okubeera nga zi-affectingibwa n'ekirwadde kino ekyebola kati sente ezigenda okuba nga zikola ku framework ku workforce ku affected zones zigambibwa zimaze okuba nga za-approvingibwa mu World Bank ezo miliyoni eza ddoola 220 n'obutundutundu 6 zamaze okuba nga ziteekebwayo era gavumenti zatandise dde okwesunga bawagadde dde engalo batandika okuba nga beenogera nga beebalira kasente ako kagenda kuba nga kabapushinga abanene mu gavumenti ababedde wuliriza United States Embassy mu Uganda yasazeewo okuba nga egenda kuwa miliyoni 82 eza ddoola nga zino nno zigenda ku specifically for regional responses nga basetinge specialized clinics ezigenda okubeera ne treatment centers ezigenda okubeera nga zijjanjabirwamu ab'ekirwadde ky'Ebola abalwadde bano ab'ekirwadde kino eky'Ebola abagambibwa nti balina ekirwadde eky'Ebola miliyoni 8 eza ddoola miliyoni meka 8 eza ddoola kati miliyoni 8 eza ddoola oyinza okuba tozitegedde bulungi sente zibali kansooke nkubalire miliyoni 82 eza ddoola right miliyoni 82 eza ddoola kati miliyoni 82 zirimu sente mmeka miliyoni 82 zirimu obuwumbi 29 obuwumbi 29 obwa Uganda mu miliyoni 29 mu bukadde 520 ze miliyoni 82 eza ddoola ziri mu miliyoni 29 kwa 3 olabye abasajja waaki bateekawo amaanyi kati ezo sente zipurigingiddwa embassy ya America ya United States wano mu Uganda zibeyamye okubanga bawa gavumenti ya Uganda ku nsonga ezo naye nga babagambye specifically zino zigenda ku respondinga clinics saako ne treatment centers eri abalwadde bano ab'ekirwadde kino eky'Ebola gye bagenda okubanga bajjanjabibwa gye bagenda okubeera nga bafunira treatment
gwe nnoddaawo nagambye oli ku Yugi Updates TV wano wofunira era woosinzire okuba nga otuwuliriza. Tukyagenda mu maaso nkyakutwala nno kanti ndiggwa njagala nkutwalire ddala nkusokoolere mbisokoole n'ebyobadde tomanyi ogambe bannaaye. Kakati Gavi yo yakomiitinze dda. Gavi abagavi bano okubanga njagala okuba nga mbakuwaako much details about Gavi osobole okutegeera abagavi be baani, ngenda okwogera byenjogera ne wino gwe mbawaako ng'obitegeera. Gavi yeekomiitinze okuva mu mbale njagala kusooka kutegeeza. Gavi kiringa kitongole nti nno aba Vaccine Alliance be basoose okuvaayo okurespondinga nga bafans, be basoose okuvaayo abagavi ngenda kubanga mbakunoonyezaako mbayikuyitiramu, naye beekomiitinze okubanga basasula obukadde 5 obwa $, be basoose okukola first response fund era miliyoni 4 eza $, zateekeddwa accelerating okuteekawo vaccines, wabeerewo access ku vaccines zino okugenda eri mu bundi bujjo abagenda maaso n'okubonaabona n'ekirwadde kino eky'Ebola kye tuliko. Abagavi kugambye bano be basoose, abasinga ekitongole ekyo temukimanyi bulungi, naye be basoose okukola fund $40 million zibeera available zisobole okubeera nga accelerating access to okola investigational dosages, banoonyereze dosage entuufu ne prove vaccine entuufu ez'okuwa abalwadde bano. Ate miliyoni endala 10 eza US zigende nga zibeere nga zisupportinga outbreak responses n'okuprotectinga routines, okugeza nga immunization service mu mawanga agayina impact, agali impacted, agali affected ne pandemic eno, bagende maaso n'okukola immunization n'okunoonyereza outbreak response, babeere nga miliyoni 10 eza $. Dr. Sania Niesta onono yewa Gavi Seko era ng'agamba we need to act now to ensure that once one or more vaccine candidates are ready, manufacturers are in a position to start producing dosages at a scale. Dokita ono yagambye sente tuzibawadde obukadde 10 nga twagala kuteekawo okwenshuwalinga nti singa vaccine ku muntu omu ekola oba babiri mu bwangu ddala watali kulwisa bamanufacturer abavunaanyizibwa mu kuproducing eddagala lino n'oddikola bagende mu position beeteeketeeke batandike okuba nga baproducinga dosage ku scale yeetaagisa, era kyekituteeresezaawo miliyoni 410 eza $, kweteekerateekera kintu kino. Tuli ku kirwadde ekyaki eky'Ebola. Kakati Gavi yagenze maaso aba Geneva, bwe twogera aba Gavi Geneva ng'ennaku z'omwezi 29 May 2026 Gavi eno Vaccine Allowance yalangirira nti bajja kubeera nga bateekayo miliyoni 5 zijja kuba available nga first response fund okusapootinga
responses ku bigenda maaso mu bundi bujjo virus Ebola virus outbreak era of which miliyoni 5 eza dola zigenda kubanga investment ezigenda okwayirayitinga omuwendo ezisobola okubanga za approvinga abajjevi chief executive officers nga tebalina further approval okuva mbajja aba gavi board. Kitegeeza ki kino? Nti kijja kutuuka ku US dollar 4 zijja kubeera nga zidetectingibwa deducted zijja kudidactinga ku accelerating vaccine access. Nti abo abanaakakasibwa nti nno tebaakakasiddwa na bajjavi gavi ku kirwadde kino na provinga vaccine bajja kusalwako miliyoni 4 aga dola. Kitegeeza amawanga gagenda teekamu amaanyi. Bagamba nti while we are some way off having a safe and effective vaccine against bundibujjo virus, we need to act now to ensure that once one or more vaccine candidates are already manufactured, are in a position to start producing dosages at the scale. Kati kyekigendererwa kyabwe ensonga waaki olaba bataddemu akasente weekali bataddemu akasente akayitirivu ennyo bana be bagavi baagala kwenobolinga vaccine access era bebakoze first respond abo tubaveeko tudde ku kyatuleese abagavi tubamaze. European Union OCHAs European Union bo baaloketinze miliyoni 15 eza paundi. Miliyoni 15 eza paundi zezibanga miliyoni 17 eza dola. Basente za paundi zizitowa okusinga eza dola. UN yagenze maaso n'okuteekawo $60 miliyoni eri mu DRC, South Sudan saako ne Uganda. Ongatte miliyoni 60 eza dola zezigenda okubeera nga ziweebwa amawanga gano bagenda gabanya kasente kano. Democratic Republic of Congo, South Sudan saako n'eggwanga lyatu Uganda naffe mwettu mwe tuli. Ekirwadde kigenda maaso n'okutubala embiriizi kino eky'Ebola. So tulina okuteekawo embeera. Bino byonna mbyogera naye nga nkutandikiza n'akatambi Abannakenya nga beekalakaasa nga bo bagamba tebaagala basiriwalirako. Ngenda kubanga nayo tugendayo. Gate Foundation bo baliriizinze miliyoni 15 eza dola wakati wa African CDC baliriizinze. CDC kitegeeza ki? Kakati no African domestic contributions amawanga aga Africa agakoze contribution naye nga bali domestic abeewaka nabo bagambye ekirwadde waayi olaba owebunayira tukwatiddeko naffe katweyambye mu kupushinga ku health sovereignty. Amawanga aga Africa gekomitinze nti 10% ku toto eyeetaagisa okuva mu domestic resources. Nkugambye aba African domestic contributors abeegattidde ow'omukago ewaka abeewaka etogera abali ewaka nabo bagenda kukola contribution yaabwe
tebagenda kuganya babunaayira kuba lyakompanga. Nabo bagambye mbane tuswaleko naffe niwankubadde ffe bayamba naffe tweyambe. Kati kye bakoze kye kino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bagamba beekomitinze 10% ku sente ezeetagisa ewaka ku domestic resources ezeetagisa bagenda contributinga 10%. Nabo kati South Africa ya contributinze dda 2.5 million eza dola. Bakoze nno omulimu ogw'amaanyi. Ezo zibanga miliyoni mmeka? Zibanga bilioni 8 7 wekiri? Yes, 7 bilioni eza wano mu Uganda. 7 zibe committees. Kakati bagamba nti nno zigenda kudirectinga eri African, zigenda ku CDC, African Epidemic Funds, zigenda nazo ku kirwadde. Kati gwe n'olaba abasajja basattira badde eno badde eri akasente kawerako bonabona amaaso ke gavumenti ebanga egaana naye abantu bange banaaba eno bamafiya abawaagadde dde embuto n'ebisawo abategesetegese ebikutya bagamba wano tetulina we tudda, tetulina we tulaga, akasente tukeetaaga. Okitegedde ekintu ekyo? Kakati tuli ku ba domestic contributors ab'ewaka. Continental bodies mwe muli African CDC, the African Development Bank and the AMREF baprovidinze additional, bataddewo bagasseeko. Nkugambye nti aba Continental Board nabo bagasseeko miliyoni eza dola 11 nga bazitadde mu combined banking. Bibana ba domestic contributors, ba contributors abawaka basazeewo nabo babeereko kibateeka ku mmeeza. Owulidde ekintu ekyo? Basazeewo babeereko kibateeka ku mmeeza. Kakati ebyo nnambi maze bikusomera, olabye akasente akagenda okubeera nga kafandinga ensonga zino ez'Ebola, akasente kawerako. Kati abasajja ne bateekako lockdown, kalantiini, olabye ensonga kwe ziva kuzisinziirira. Amaanyi okutaataaganya transport means mu Uganda eziyingiza ssente ng'ettabbu, naye baba sente eziva omwo tebazitunuulidde, awula batunuulidde ensonga ey'akasente akagenda okuba nga kava ebunaayira. Okitegedde ekintu ekyo? Kati baba na Kenya nebankubadde nabo tebali ku mwanjo na kirwadde kino, bagamba nabo bakiyina, kubanga akasente bakawulidde bagamba naffe ekirwadde kyatuuse ewaffe bannange, temutulekerera. Okitegedde? Kakati Abanakenya bo bagamba bavuddeyo ne beekalakaasa ku nsonga eno nga bagamba tetuli bamativu na gavumenti yaffe byegenda mu maaso n'okuyiiya. Kyokka batunuulira ensonga zino, obuyambi obuva ewalala ne beerabira blocks zibagenda okublokinga ez'obuyambi obuvaana ewaffe, okugeza nga ministry eya tourism. Bw'obeera n'ekirwadde ky'Ebola era bumaze okuprovingibwa gwagenda ofuna akasente kano, tourism attraction kitegeeza egenda kusereba, egenda kuddirira, togenda kuddamu kulaba ba tourist bagenyi kukyalira mu nsi yo nga bagenda okukyalira ebisolo. Kitegeeza akakasente akadde kava mu tourist industry ko kafudde, ako mukeerabire. Sente ki? Sente zibadde ziva mu hotel management bazitambuliramu ne tour, ezo nazo muzeerabire muzisiibule. Abagagga bangi ba investors abadde beeteekateeka ku investinga sente mawanga gano, erya Uganda eryaki, we bawulidde ku kirwadde eky'Ebola, buli ggwanga limaze okuprovinga nti ekirwadde mwe kiri, ba investors abo balinnyeemu ekigere, tebakyazze. Kitegeeza ki? Akasente eggwanga Uganda kebadde esobola okufuna okwongera ku ekonomi yaayo, ako bakalinnyeemu eggere olw'ekirwadde ekya COVID. Kitegeeza batadde ku minzaani ebibiri, sente ziva ba investors saako n'obuyambi obugenda okuva mu mawanga gano, contribution ku kirwadde kino eky'Ebola, luddawe tusinga okufunira. Kati balabye ng'eno gye basinga okufunira, so singa ddala
sente zino zibadde zigendera ddala ku kigendererwa ky'ekirwadde ky'Ebola, tosobola kusanyuka ng'ofunye ekirwadde ky'Ebola nti ogenda kufuna obuyambi, kuba obuyambi bagenda okuwa bamaze bikusomeramu specifically ku areas. Obuyambi buno babutadde ku key areas, areas zigenda okuba nga ziganyulwa mu kasente kano nti zigenda nnyo ku balwadde b'Ebola. Kitegeeza gavumenti yandibadde tesanyufu kuba teyandizifunyeemu, naye okumanya basanyufu bakimanyi nti bino byakusiba ku ggwanga matu ga mbuzi kugiriisa ngo. Kati y'ensonga lwaki olaba nga basobola okulondawo okutwala akasente ako kawamu kagenda kujja mangu rather than kakuŋŋaanya mu transport means, kakuŋŋaanya mu masomero ate musola ate ba investors. Ebyo balaba nga bibalwisa, ne tubeera mwaka ku mwaka nga tuli ba parasite, nga tulipendinga mawanga ag'ebweru ag'ebunaayira. Ffe bannayuganda ekyo tukikoowa. Kati bo amawanga nga agaakulaakulana nga Kenya bali mu generation endala nnyo, balaba nga ebyo byakwewusa, babafiriza babaliisa ggi kwesubya muwula, balaba nga bandibadde bagenda mu maaso n'okwekolera ekonomi yaabwe, baagala ogiboostinga, ate babaza mu bintu byakusaaga. Onzo okitegeera Uganda wano kye tutayina, ffe tuvugwa buvugwa. Olaba n'ettaka wano, olaba n'okugumbulula amayumba gaffe ne bagamenya ku mataka gaffe, tetwavaayo, tetwesowolayo. Okitegedde ekintu ekyo? So oli ku Yugi Update Savings enyola okujjukiza gwe yenna yakatweyungako kusaba akkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Nagamba nti omala okusubscribinga wansi waliwo akade, teweerabirako na mukade. Akade ako kakuyambako okuleetera notification message, okuleetera obubaka, okusobola okubeera alert n'okubeera vigilant ku bikyumulano byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu East Africa, osobola okubeera ng'omanya amawulire agatambula. Kakati tusigadde tutunudde twebuuza, ddala gavumenti zaffe zigenda tutunda zituteeke mu lockdown, ziteeke mu kalantiini olw'ekirwadde, olw'akasimbi, olwakiddala ekirwadde mu ekiri tekiriiyo? Tulaba ebitambula ku social media ebigenda mu maaso n'okubeera nga bisaturatinga, ku social media tubiraba. Naye waawe tulina okuteeka essira, tulina osimba essira ku ngeri gavumenti gyegenda okuyisaamu bannansi singa kino ekirwadde kitabuka nga bo bwe bagamba mbu. Okusinziira ku Minister of Health tennavaayo ku updatinga ku bigenda mu maaso mu Uganda. Ejjo Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ayogerako ku nsonga zino, naye tezaabadde nnyinyikivu nnyo kiri awo, zaabadde za kibuggwe nnyo, zaabadde za wezityo kale tezannyikiddwa nnyo. Naye katulinda updates okuva eri abasawo ku kirwadde kino eky'Ebola. Disitulikiti ezigenze maaso n'okuba nga zikosebwa ku nsonga nga zino. Bannayuganda okutwalizaamu ffenna tugenda maaso n'okuba nga tunyigirizibwa, ate munnayuganda asobeddwa yeewaka ne mu kibira, takyayinako waakolera, takyayinako wuwe. Kati bannakenya bo kino we bakirabye tebeetuddeeko, bo bavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka ne batandika okwekalakasa ku speed ku sport yawo. Amasomero ne gookyebwa, amalwaliro agamu gookeddwa. Bagezaako okuteekawo embeera balaga nti nno twagala gavumenti yaffe erangirire nti tetulina Ebola. Bo kyekibeekalakasizaako, y'ensonga ebeekalakasisa, bagala gavumenti yaabwe eveeyo erangirire nti ddala egambe nti tetulina Ebola mu ggwanga lyaffe, eggwanga lyaffe liri save era tetulinamu kirwadde ky'Ebola wadde n'ekimu. Kye baagala gavumenti yaabwe ekole. Okitegedde ekintu ekyo? Beekalakasa nga tebagisaba nagisaba, bagiragira nti vaayo weesowoleyo ogambe tetulina kirwadde ky'Ebola, kubanga kyaba affectinze ekirwadde kino. Okulangirira obwangirizi nomala okuprovinga nti olina ekirwadde ky'Ebola kyaffectinga entambula z'abannansi. Kitegeeza ki? Okufuna visa bikaluba, bigenda kukaluubirira. Gwena badde alina bizinensi emitala w'amayanja ng'okwasaganya mu bintu bya nnyonyi, okufuna tiketi lugenda kubeera lutalo, okufuna visa lugenda kubeera lutalo. Lwaki? Nti eggwanga ova mu mawanga agamu agalankingiddwa nti galina ekirwadde ky'Ebola. Ndowooza badde obwebuuza ki bannakenya beekalakaasa. Kati mmwe abannayuganda mmwe abatakiraba nti kibakosa era temunnabifa nako, temunnazuukuka, naye baba buufu babuufuse dda nti gye balaga tulabayo, kino nga kigenda tukosa nnyo. Tetulina kiganya kubeera.
era ng'ayagala batandise dde okugamba amawanga ageeweru ffe tetulina kirwadde ky'Ebola okukakasa nti nno si balimba baagala byanukuza byatuza gavumenti yaabwe oba baagala oba tebaagala ku mpaka balina okuvaayo okwatula nti ekirwadde ky'Ebola tekiri mu ggwanga lyabwe be Bannakenya bali gumite gwe atasobodde kekkanya wekkanye eddamu wekkanya akatambi kano kambeeko wenkakuteera oddemu wekkanya akatambi ako okalabe bulungi kati nno wano Kenya weetuuse abo Bannakenya we batuuse naye nno olowooza ki ekibatta baagala gavumenti yaabwe eya Kenya erangirire egambe nti nno Ebola taliiyo bo kye baagala kyokka okuwulira y'ensonga lwaki batabuse okutuuka wano baagala kimu gavumenti y'e Kenya erangirire nti Ebola taliiyo. oyinza okwebuuza mu abasajja nga bakambwe abasajja ekibakozesa ebyo byonna baagala gavumenti yaabwe eveeyo erangirire nti ffe tetulina kirwadde ky'Ebola b'emirimu gyabwe gitandika okutambula mu Kenya ssaako ne wabweru wa Kenya wano ewaffe mu Uganda tulicce bali mu kutumenyera buyumba gye tusula tetuvaamu wadde omwasi tufukamidde bufukamizi twegayirira gavumenti nti mutuyambe abatumenya si buli nsonga nti olina okufukamirira era olina okugonda ennyo ensonga ezimu olina okubeera nga oyimiriramu okutiisatiisa ku mulabewo n'okumukomekkereza ku ekyo kyaba agenda mu maaso n'okukontinuwinga okutuusaako otegedde ensonga eyo so guno omuze gw'okubeera awo ne mukaaba olumaamiro buli kintu ekivaawo ne mukaaba ensonga yakwewuusa nze bwe ndowooza naye nzabula nnyongera okubajjukiza nti muli ku Yogi Update TV nga tunaatera okumaliriza nga bulijjo nga bwe guli omuze gwaffe okuba nga tuyita mikwano gyaffe abagenda maaso n'okuteekayo comments zammwe mu comment sections tugenda kuba nga tubayitaayitamu wano mpola mpola tusigazaayo eddakiika ntono nnyo kyenkana eddakiika nga 3 twagala tubayitemu ani BR 184 Filiconia Coneri webale kuteesa munnange erinnya litusobodde Sali Abbas webale kuteesa Sali Abbas ni omulala Monica na Kakoni naawe enteesayo erabiddwako wano mba ngenda maaso nno n'okubatumirako mikwano gyange mwenna ababezeza amayengo gano Saala Mbabazi ogwogambye nti gavumenti erimba bannange Kongo abantuuze beebale nnyo oba bamulidde oyogera ku musawo attiddwa abadde bagenda maaso n'okusiika empty coffin nga bagamba nti mulwadde wa Ebola kati omukyala ono Saala Mbabazi ogamba nti kyaka bamulidde buyi omusawo tebamusse omanyi Kongo ewaneezibwa okubaamu ebintu bingi emirizo mingi kulya nkima kulya biki kakati abo webale kuteesa kirungi ddala Mabirizi Mabiriza Muwanga sikutegedde naye naawe oteesezza Sali Abbas twakusomye dda ozeemu n'oteesa ni wano Ibrahim Kiberu ogambye mbu toyina mawulire tuwe gw'oyina tujja kwaniriza osobola ogateeka mu comment section nge tuba tutandikirako akawungeezi Bonti weepiiyo there is no Ebola bwotyo bw'ogambye nti there is no Ebola Sendege John webale kuteesa ogambye Uganda belongs to
H.E. Kyagulanyi bakuwulidde ssebo. Betty Mbekeka webale kuteesa. Sali Abbas erozzeemu oteesezza. Sadat 2024 mwebale nnyo abasoga nnyo, mwebale kwokya biguleedi ebyo, mwebale bbikumako nnaali ng'obadde mukambwe. Sophia webale kuteesa. Joy J webale kuteesa. Night Aren weebale nnyo kuteesa. Olw'obudde munzikirize nkomaawo. Mbaagala nnyo mikwano gyange ate era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Sharinga tokyerabira kikulu okutambuza eddoboozi lyaffe lino. Mweraba.